Omukaga zizameta kusamuka ogw'emisana webale kubanga okyawuliriza kinanjo kyankimize tulifena mpaka saa 7 ogw'emisana. Chairman Bahati, ebibiina by'obufuzi bino bisavinga interest yaani. Lwaki mbuuza ekibuuzo kino? Juzi nalaba ekibinja ky'abavubuka baasala eddiiro okuva mu NUP ne bagenda mu PFF mu mambuka ga Uganda. But ndabye ne bannabyabufuzi abatandise ebibiina as if ekibiina ky'ekintu ekikulu. Ebibiina bino nesigala nga neebuuza kuba ntubira nti Katumba ono bw'atatandika kibiina nga tumulabye ffe abantu ba bulijjo abalonzi timukulembeze mulungi tusobola n'okumulonda nga talina kibiina. Lwaki Katumba ono afaayo okubeera mu kibiina? Lwaki ekibiina is important? Kisavinga interest yaani ya mulonzi y'ono munnabyabufuzi azannya ebyobufuzi y'ensonga eyo. Kubanga by the way mbadde nkebera ku kibanja ky'akakiiko k'ebyokulonda mbaze ebibiina ebiri registered political parties apparently 27. Tulina political parties 27 n'ezimu nange nziyali gusooka mbadde kubanga mbadde sipangayo ku kifaako naye nga n'ezimu sirina we nali nziwulidde eyagundo girabyeeko gye bayitandiko zizo. You can just scroll wait a minute connect Chairman Bahati nga bw'oteesa ebibiina bino bisavinga interest yaani kakati akusookera ddala Pulezidenti Museveni nga yakakwata obuyinza yatukulembera nga tewali bibiina era ye tiyayagalako bibiina kubanga ebibiina byali birina embeera ze bitandise ez'okwawulayawula mu bantu naye bo bali abaali bannansonga mu bibiina bo ne basigala nga balemeddeko nga bagamba baagala ebibiina bikole ki bidde. N'agezaako okukigaana naye n'atuuka n'akkiriza kubanga ne mu mawanga ag'ebweru baali batandise okulowooza nti nno ye ayawukana ku ndowooza z'abannansi ze baba bakola ki baba bayina. N'akkiriza n'agamba ebibiina katubikole ki katubikomyewo naye nga ye okugaana yali amaze okulaba nti bannansi tebannaba kweteekateeka bulungi mu kumanya n'okutegeera ebibiina by'obufuzi engeri gye byali badde bikola ki bitambula. Kati ebibiina ne bituuka ne biteebwa. Bwe byateebwa ne bitandika ebinansangwa ne bitandika emirimu gyabyo naye naabyo mufuuka ekibiina gwali omugendo. Kati okumala okufuuka ekibiina ye mukama waffe pulezidenti ng'era ye chairperson w'ekibiina ekya NRM yasigala bannayuganda akyayagala okubalaga nti sayidi eyiye yeekola ebyo byennyini ebituufu ebitwala eggwanga mu maaso. Bano ab'ebibiina ebirala ebintu bye yali alwanyisa nti si birungi ate era bo ebibiina byamala okubeerawo era bye baatandika nabyo era okulwanagana ne kutandika awo n'obukyayi ne batandika okuteekamu n'obukyayi era ndowooza kati nga Nuupu we yajjira walaba nga batandise n'okwambula abantu engoye zaabwe eza kyenvu n'okutandika okugamba nti oyo temuddamu ku Haji Yusuf Mayanja teyagamba wano ne baagaana abapiki okumukola ki okumutwala. Kati ebyo byonna bijja olw'okubeera nti abantu bali mu kintu kye batakola ki kye batamanyi engeri gye kiteekeddwa kutambulamu. Kuba kati oli Haji Umaru ku leediyo Buddu eya Ronald Ssegawa oli musiraamu oli mu katoliki. Kati olaba nti ebyo mwabitegeera mmwe naye ate kati ebibiina olw'okuba nti waliwo bannaffe abatabitegeera yalowooza nti nze bwe mbeerawo NRM nga ye wa NUP kagamba ndi kivve nkoze bubi tasobola nakusooka kulowooza nti NRM ne NUP kyekyasookawo ye atandikira awo lwaki mwe mututawaanya ye alabira ddala nga akulaba ng'ekiki ng'ekizibu.
kakati ate bambi butafumiitiriza na kutunuulira ggwanga gye livudde nga RCC Katumba bwe yagambye nti omuntu amanye eggwanga gye livudde yabaamu n'ensa n'okufumiitiriza n'amanya byali bwe biti kati biri bwe biti bwe bibeera bwe biti twali bale tubikuuma nga biri bwe biti kubanga wano birungi okusinziira ku biri ebyakola ki ebyaliwo naye bano abavubuka abaakajja abakazaalibwa abakulidde mu gavumenti eno ng'emirembe weegiri bo obwongo bubagamba nti era esobola okuvaako emirembe negisigala nga gikola ki nga weegiri kuba tebalina kye baali balabyeko. Eggwanga mu myaka emitono ennyo lyakulemberwako bapulezidenti 9 abamu ne bakulembera myezi wiiki kati bo bano abavubuka tebakikola ki tebakimanyi. Kati ensonga lwaki olwaleero mu kifo ky'okuba nti bibiina bya bufuzi nakyogerako naye mabega wali byafuuse ebibiina byakwekulaakulanya naye nga byakwekulaakulanya kuba bikulembera awo embadde nnoonya bitya byafuuse nga byakwekulaakulanya kuba bikulembera kuba kati olwaleero bw'otunuulira abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bino ebirala ekitali kino ekikulembera eggwanga kuba kyo kirina manifesto tosekaze kyenjogera kye kituufu njagala otunuulire pulezidenti Museveni akulembera ekibiina ky'NRM nti buli lwabeera ku muzindaalo oba ku mukolo oba wonna waabeera mesegi kijaawo abantu otunuulire ne bana ab'ebibiina bino byenjogeddeko ebyenkulaakulana ne mesegi gye bawa abaki abantu. Pulezidenti Museveni talina ne gwagamba nti munonde wamumpaaka pulaani ye yonna yakukyusa byanfuna byabaki by'Abannayuganda naye biba biseera bya kampeyini era kampeyini zigenda kutuuka era ajja kuvuga agenda oba Masaka oba agenda Embalala ojja kulaba nga tayogera bya munonde nga ye ayogera kimu nti bwe mukola bwe muti mujja kufuna ennyingiza mu maka bwe mukola bwe muti mujja kuba mufuna kino tugenda kukola oluguudo luno tugenda kuzimba essomero lino tugenda kukola bino kubanga ye alaba nti byebitwala Bannayuganda mu maaso. Naye kati bwe kibeera kati olwaliro kakuba ekyokulabirako ku kibiina ekyebyobufuzi ekikulembedde ebibiina ebirala eby'opposition abakikulembera bonna olwaleero kubanga bwe kyali kijja kyagamba abantu tugenze mu struggle ne kibayimbisa n'obuyimba tuliyambala engule naye bw'otunuulira omuntu w'ebisanje ow'ekirimya ow'ekijja bwemi gwe baagamba nti ali mu struggle aliyambala engule n'omutunuulira ne bali abamugamba tuliyambala engule mu myaka gino 4 gw'olaba nga nze nkulaba okwange simanya mulala bw'alaba ndaba nga ow'ebisanje ekijja bwemi kirimya akyalinga bwe yali naye abamugamba nti tuliyambala engule boolaba nti baava we baali ne bakubisaamu n'emirundi nga bali bulungi okusingako. Kati kiba kitegeeza nti struggle gye bagamba abantu si yeyo abantu babaguumaaza buguumaaza obujulizi obusinga okugyayo kino buliwa nti oluvannyuma lwa Nsereko okukola ekibiina Mpuuga n'akola ekibiina bano aba struggle ne bagamba muzze kutulwanyisa kakati weebuuze babalwanyisa ku kisi be bali mu buyinza nabo balowooza nti bazze kujjako aliko ono abalemye ate ono abadde alinganga agamba mbu ye ayagala omujjako ate agamba bano bazze kulwanyisa ffe kitegeeza bazze kubalwanyisa mu byanfuna so si ku byakujjako oli kubanga oli ye olwedde waali ne bano bazze nti begattewo bakole ki bamuggyeko naye bano bazze kutulwanyisa kati batandise okulwana bokka naki kitegeeza nti waliwo ebyenfuna awo bo byebakola ki bye balimu era batandiseewo n'embeera ogiraba ey'okusonda ssente bwe basonze nga tezimanyi bagamba tugende n'abalina ejjiya litunde n'alina akasero k'ennyaanya akakole ki akatunde naye atuwe omanyi nabadde ndowooza ku mulamwa guno omanyi bwe mba sinaba kuleeta mulamu oluusi nange nsooka nengukubaganyako ebirowoozo nze n'omutima gwange nga nti nesinga nze mbadde discussa nti what would I discuss about this topic buno mulamu nalibadde ngukubaganyako nti ebirowoozo naye nalowoozezza for example ku bibuga bibiri ekibuga kyewaffe Mbarara City n'ekibuga kino eky'e Masaka City bammeeya baabi Mbarara oyagala kunzijayo
Dala kunzija onompangalira uko watuliza mutegedde ise fact sichogedde kusooka asiri wawa ndi wemba bwe ngamba nti ngenze waffe mba ngenze wa era that's a fact okujjako nga mulina kyemukozeewo ekyenjawulo nembeera wammwe obukazi tujjakuwa obukazi batumukizibwa bana kakati nti ebibuga ebyo byombiri birina bammeeya ow'Embarara wa NRM ow'e Masaka wa Nuupu naye nentunuulira projekiti za gavumenti ezikoleddwa mu bibuga ebyo nga zikoze kyekimu zeezimu. Embarara yusiningi ebaddeyo balimya amakubo bakoze enguudo ng'e Masaka bali bakoze akatale gavumenti ebawadde akatale n'Embarara bakoze akatale kati nesigala nga neebuuza nengamba nti what is the difference meeyo owa NRM ne meeyo wa Nuupu enjawulo eri ludda wa bino ebintu biyambaani bino binuupu simanyi NRM simanyi biyambaani mwababirimu mulabika mwe mufunamu ssente mubiteekawo projekiti zammwe zakufuniramu ssente naye ng'ebyaddala bitutuuka mu buweereza ku muntu wa bulijjo what matters is your leadership capacity. Kakati levels oyogeddeko level za local government ate omulimu gwazo omukulu ku implementinga manifesto yaki ya ruling party kyovala nga ekifaananyi ekyo kyokola ki kyofuna naye bw'otunuulira kati ebibiina by'obufuzi nga bwe mbadde gamba nti kati tulina iPod yentabiro y'ebibiina byaki by'obufuzi ate ng'erina ne ssente zeekola ki zeefuna kakati oli n'agamba nti zino eza iPod obuwumbi gendayo nze kuzijjayo kangende nsolooza abantu ate nga bwamala okusolooza abantu neziri ajja zinona kubanga omulimu gwaziri kuyamba ku bibiina bya bufuzi kugenda mu maaso nga bikola enteekateeka zaabyo ezibiyamba okubeerawo naye kati oli naabanga mu bukujjukujju kubanga nze wano wentiira ye muntu agamba nti ngenda kusiba kiwaani nti buli mwasi bakiwaani ate n'ajja n'akisiba nga amaze n'obbalabula ate nemukkiriza nekibakola ki nekibakwata kuba kati olwaleero gwe bw'otunuulira ekibiina nga Mpuuga batandise ekibiina ba PFF Nsereko ne station naye nalabye nga naye ali mu peasant party baze kulwanyisa kibiina kino kirala kiriwo ekiri ku ludda oluvuganya oba baze kulwanyisa ali mu buyinza kati bw'obanga gwe toyina naawe buyinza aye nogaa nti bano baze kulwanyisa nze wabawaawo ebyenfuna byolaba nti gwe obadde obifunye kati okujja kw'abano okugenda kukendeeza ebyenfunayo nze yengeri gyekikola ki gyekirabamu so ffe wetugambira bannayuganda abawuliriza nti bawagire ebigendererwa kubanga bino ebyokugamba kyengi sisuubira nti osobola okugamba Mukulu Katumba nti leeta akakeetaano wadde kakaddiye k'oyina nkuweemu emitwalo 2 emipya Mukulu Katumba nakkiriza kubanga ayagala kyengi oteeka okubanga omuwa kyengi ng'azitowanga akeetaano ke kakati value for change kubanga emigaso gisigala migaso kati bano bannaffe abalowooza kyengi si kibi naye baali badde balowooza kyengi ajja mu ekyo kati olwaliro bw'otunuulira Pulezidenti Museveni ne message gy'awa bannayuganda omuntu atali ku kigambo bugambo nga afumiitiriza tewali mubano gwasobola mugeraageranya naye era osanga Pulezidenti Museveni ali ku namba emu nga ye namba 2 ye 3 ye 4 ye 5 mpaka kubanga yaba ayina omulamu oguyamba baki kuba kati olwaleero omuntu agenda n'aguumaaza abantu aba batafumiitiriza nti mbatwala mu Uganda empya oba Uganda empya ey'okubajjamu ssente ze balina awo sinategeera kakati abagamba nti abatwala mu Uganda empya naye ebibagasa mu Uganda empya tabikola ki tabyogera abantu bayinza okwokebwa nga kibwetere bwolaba byeyo ky'abantu kubanga omuntu waba akutwala nga lijja kutwala naye tamanyiiyo
kati kweri goba olagawa nzize kubanunula kati nganza afumitiriza nze mmanyi nti eddembe mu Uganda mweriri nsobola okuva wano nenga nti kati ngenda Mbale nentambula nentuuka ngenda Busia nentambula nenkola ki oba kiro oba misana nsobola okukeera nenkwata sente zange nengenda nenzijja mu Sentinel nengamba nzitwala mu Stanbic oba nzitwala gula kataka nengenda nenkakola ki nenkagula kati ono yagamba mwaze kutununula kuki kubanga gwavuganya naye nze kyendowooza kyeyali badde atununulamu kyali badde kyakutujja mu bwavu ate atandise notusoloza ketuyina akatujjeko ate waliwo gwavuganya naye aleese ne kaalina mu ggwanika lye which means katukwatireko kwawo wetukoze eki wetulemeddwa mu ndabayo ebibiina by'obufuzi entabiro y'abannabyabufuzi kufunamu ebibiina by'obufuzi ebisinga obungi kati biriwo byo ababikulembera kufunamu kubanga kamalirize ne kano mbadde nkugamba nti olwaleero omukulembeze aliko bw'abanga pulaani ye agamba nti kati entalo nazimala tuwakyali atataganya Uganda ezagendanga ku koni ezagendanga ku ADF kakati kanzikuŋŋaanya sente nziwe bannayuganda abayina ebyokukola bave mu bwavu kati yesuula eriwo nti kati buli muntu ku kyalo bamuwa kaki akakadde bano abafuna empola n'abo abafuna ekineneko nga basobola okukozesa sente ne bazizaayo nabo n'abaterawo emyoga abalala n'abaterawo ezaggulo kakati bw'abanga yeeyerevo ye gyaliko kwongera kutusitula mu byenfuna yaffe ate ng'ono omulala agamba ne temulina mukampe kati golowooza nti omuntu afumiitiriza yali badde agendawa kubanga omuntu afumiitiriza yaligambye nti okusinziira ku nteekateeka eno eriwo ey'okutujja mu bwavu ate nga kyekiringanga ekizibu ekiri mu ggwanga ate ono agireese kakati ate ono yengeri gyetamanyi ne gyatutwala ate agezaako n'okutujjako ze tulina ono alabika taabe muki mulungi kati awo abantu baali badde ng'empaka ziri awo okwawula ku bibiri oba ku bisatu naye bwe ngendera mu layini yo ndaba bakola kyekimu noona atuweesa byo n'atugisaako bwamala otuweeza PDM n'emyoga ne tukola ku pulojekiti okwo era ng'atusolooza emisolo nga noli era bw'atusolooza sinnakuwa kazindalo mukulu Katumba chairman speaker sikakazi kakati ati mbali njagala nziremu ekyo kyoleese nti bwe nkuwa ente ne nkugamba bwezaala mpaaka nyana ente mba ngikugyeko watogenzijira kakati kyekiriwo kubanga akanyana kano kompa ene ntegenda kusigala ng'ekuzaalira ennyana nnyingi naye kano akanyana bw'okampa nga nkawa ne Katumba atanakola ki atanafuna nte akanyana kano kompa nga nkola oluguudo kwonoyisiza amataago kyawukanako ne ku kyoli nti gendo yasaaka bokisi ezikuŋŋaanyemu zireete enjawulo weeri nnene nnyo waliwo kenzijukidde oli yalaga bagita artistic impression ey'ekitebe ky'ekibiina kigenda kubanga kifaanana bwe kiti bagenda okujjawo ebibaati nga artistic impression kibaalaga si kyekizimbe ekiriwo. But people never noticed that. Maybe they did. But because of the fear, nti abantu mubalaze yabinsiringamu nti abantu mubalaze ekizimbe kya myaliro 6 muzimbe 3 mugenzi okubalaga ekizimbe ekiwedde nga kya myaliro 3 and nobody asks questions nti abayi kyemwatulaga nga si kyekiri ku programu waliwo amaka ng'omwana tasobola kwaŋŋaŋa kitaawe n'amugamba nti taata si bazibu. Okay? Mulimu amaka ng'omukazi tasobola kwaŋŋaŋa bba n'amugamba nti nkuze essaawa 6 bafunye obuzibu. Okay? Kati mulimu ebibiina nga tewali mmemba waakyo asobola kugamba mukulembeze waakyo nti kino si kitu watugamba emyaliro 6 nga tulaba 3 aba yabateekamu kyetuyita fear. Kati balaba katoloza ndikuwa walaba weka bonna balaba naye tebasobola kwogera yabaziba emirimu era abawulira nga baagala kwabika nga bavayo nga bakola ebibiina byabwe. Oli ku radio budde omuntu wa bulijjo speaker ebibiina bino bye mulimu abantu ba bulijjo ddala bitugasa ki
ndabanga ebitali era twalibadde tubalonda ng'abakulembeze irrespective ebibiina ebyo ebintu bino mubiteekawo kuliiramu ssente mmwe abazanyi ebyobufuzi sente ziri ludda wazirimu NRM bw'oyingiramu NRM ofuna ssente kati nabbe nawulidde beewaana by the way tugenda funa obuganda tugenda kubawa 6 baana bakandidate bagenda kubawa budget eri bakandidate ba NRM bajja giyisa naye ekibiina kigenda kubawo ekirina obbawo kati oli aganda ku NRM wesiva kubanga esente gyeziri siva ku NRM kuba sente gyezi silwakuba nti NRM manifesto nungi oba efugabu ekuleme naye aga nti akasente mu NRM gyekali omanyi adi umaro neyazza nnyo okubuuza nti ebibiina by'obufuzi bitugasaaki abantu abalonzi bibagasaaki ebibiina by'obufuzi tebyandibadde bibi oba byateebwamu 2.5 naye ebibiina bwe bijjidde ebimu okuba ebibi buli muntu aliwo ayagala akola ekibiina nga tonakongerako obedda ntulira mu bibiina bino mbadde sikimanyi nti waliyo ne movement endala mwani mwina akantu kamwe fenga aba movement nakakizuula kati waliyo movement endala zizino bbiri waliwo eyenti People's United Movement PUM ekyo nakyo kibiina anti kyenkugamba sinawakana nti muli NRM ngaye nti movement kati ziri 3 eziri 3 waliyo endala yino bagiyita PUM People's United Movement akabonero nti waliwo endala yino wano bagiyita UPM Uganda Patriotic Movement. What is that? Yes, oli hayozangu zinangana kateka onje. Kuba kati njagala kutata mugenda mu democratic system ezo ziri eyo nyingi kati njagala adumalu ngulire ku bibiina by'obufuzi bino nti kati abamu ati kati ababikola tebabikola bwa bulungi bwansi oba bulungi bwa kitundu babikola lwaki wabula babikola kulya kuba bw'otunuulira njagala okugereza nti mu 2021 paka kati 2025 waze ebibiina bigenda kuwera Muhammad Nsereka akoze ekike Elias Lukwago n'akola ekike Mbuga n'akola ekike Munyagwa n'akola ekike n'ono omuyimbi Stacia n'akola ekike sofe biri registered kukusira ku kibanja ky'akakiiko k'ebyokulonda apparently wetwogerera kati 227 kitegedde naye bw'otunuulira abakoze ebibiina ebyo naawe ne bw'oba mulonzi ng'oli nga jjajja wange ali Ssenyange waliwo gwatuna naga nti ono ayagala ndowooza bamugule jjajja nga yakyogera jjajja ali myaka 10 ne bw'osanga jjajja nakibuka agamba nti ono ayagala bamugule era omanyira ddala nti jjajja waalabidde n'omulala yali kuba kati bwe tuba tugeraageranya Stacia yataddewo ekibiina kolaki naye nga yakitaddewo oba gwe batadde mu kibiina kati gwe tubala kuba ye president nti oli akola ekibiina ate nayitaomalawo n'olaba n'omubaka wa Nnyendo Mukungu naye naakira ku mukyana gaakoze ekibiina bw'ovaawo n'olaba omubaka wa Kampala Central naye naakola ekike bw'ovaawo n'olaba omugaati gwa bata naye naakola ekike yakiganya bw'ovaawo omulodi wa Kampala naye nagamba nti akoze ekike naye ng'ekimukoze ekike era bwe yabadde akola kalola azaafaanaganyizaamu nekyavaamu anti era kala mulimu bulu ne white anti era Lukwago bwe bawadde yaliwo nga chairman wakyo okitegedde kakati tulina obuzibu nti abamu abakola ebibiina bino bamala kukola nsobi mu bibiina mwe bali bwe babanga ababanenyaako nga beewagula nga bakola ekirala ate tebakola kipya wabula bafunayo ekibiina ekyasirika edda kyebakyusa batuula nabali ne bakola ki kuba kati otunowo omubaka wa Nnyendo Mukungu kye yakola bagakyaliwo dda neyasooka kireeta mu formula nga 4 DNA biki kati paka lwe yafunye ekiri nga bakkaanyiza DF okitegedde bulungi naye gwe mwebuuze era waliwo yali alayira waliwo yali ayogera musajja avangulo yewaffe n'agamba DF egundi ADF oye naye nga naye yeerabidde n'ajjukira luvannyuma n'olwekyo bw'oba otunuulira
twandigambye nti ebibiina by'obufuzi ebyandibadde singa ne ssemateeka yafuluma mu paalamenti n'agamba nti okusinziira ebibiina twabita naye tugenda kukoma ku bibiina 6 byokka tetugunjawo kipya ate okwo tekwalibadde kugalia bagita ni democratic right okitegedde bulungi eddembe lya demokrasi General Yoweri Kaguta Museveni okwagaliza ensi ye ebirungi yayagala buli omu amuwa emirembe kyova olaba nti NRM mu kibiina kitundiivu ekibiina kyosanga kirina abakulembeze okuva ku byalo asatu ninjagala oleeteyo omwogezi w'ekibiina omulala oba omukulembeze akubula emiku kyala alinako naye era n'abakirimu okuddayo kukalike wagee nti bamala kola nsobi eno ne baddukira ne batandika ebibiina ebira ne President Museveni yennyini teyali wa NRM anti ye yagireetera naye okuva yagireeta ng'avaawo era bw'ogiwulira kuva yagireeta mu dipi kati kitegeeza naye agwa mu kategori anti nkulaze amala kudduka kyeyakola era ngera Honorable Mpuuga bwe yadduse mu Nuupu teyadduse kuba si wasoose okudduka ebyo ebiwanvu mu okusinga ebyabalala naye bwe tuba tuli mu kubala bino kuba bwe mwogerako atayinza okulowooza nti bwe nagiridde naye kati twagala twogere bino ebiriwo kati nti bw'otunula ebibiina by'obufuzi byandibadde birungi singa birina omulamwa ogenze n'oyogera ekyambalala city ne Masaka city Masaka city namanyi nga takolanga ye akolera kazito kafefe abeena ali mu kuba tulaba nnyo wano Masaka city teyandibikoze ate yandibikoze era otunula okumanya omuntu anaakola bwe yabadde akuba akapande akalaga nti ayagala kudda kuba mmeeya yakubye luta lumu ku lumu bw'okuba bwoti oluta kyekifaananyi ate nayagala kise ku ttaala za gavumenti ye NRM ze yaleeta kakati bwetunuulira Masaka akoledde ku maanyi g'aba RCC kumugamba nti ssente zazze zikoze biki okitegedde ng'atya kuba akimanyi kati nze gasobola kwogera namayanja nti akoze kino nga nkimanyi nti gavumenti ye NRM yekikoze tayina wabula akoze ekintu kimu eki kulaga Masaka City ekyuse oba tekyuse anti yasanga byonna mbuuza ekyuse tekyuse anti mbuuza ddamu kyembuuza ekyuse tekyuse Masaka City ekyuse tekyuse ekyuse kuba kati Masaka alina kyakoze talina kyakoze ye nga meya tayina ate ekyuse etya nga talina kyakoze anti abakola be batawunikiranga leka naawe ate owakanaki tawunikiranga yakola mu ebyo byonna biri mu buyita watawunikiranga enguudo amatala gajja namunyiko obadde oti kubadde tokimanyi ekyo tayina kyeyakoze era kyova olaba ffe ng'abeena twategedde tinamayanja ate ye ayagala kwonoona gavumenti ye NRM meya wewaffe Mbalala wa NRM akoze akoze anti yayagala gavumenti eriko n'ekibiina ekiriwo naye ono we Masaka takoze ng'ate ebibuga bikyuse kyeki lwaki bikyuse kyekimu nti oli akoze olwokuba wa NRM ono takoze olwokuba wanenge ebibuga byonna bikyuse kyekimu eri enguudo buli loddira anti kiriwo ekiti buli loddira omu kashiya n'omuteekako mulala nti bw'amala ozibala ddamu olabo baziweze ekitegeeza nti bw'amala ozibala ddamu obale amanya nti bwe abala ezitaweze ono agenda kuddamu agaita ziweze kakati twamuteekako tawunikiraaka ne tumuteekako ba RCC olugira nti baleese akawumbi kagenda kukola nguudo Ssenyange Kitovu Road kigenda kukola mu Kirumba kigenda kukola Butego nga badde ekitegeeza nti Masaka City ne bwe twalibadde nga tetulina mmeeya Masaka yalibadde eringa bwe anti budget yayita this is what you are saying budget nti mmeeya ne bw'ataalibaddewo nga mu ofiisi eyo tewali atuddemu kakati wuliriza ekibuga kyalibadde nga bwe kiri is it what you are saying anti abakitambuza we bali waliwo tekiniko ekitegeeza nti kifo kyobwa mmeeya ate ssemateeka ayita tulina okulonda abakulembeze tulina okulonda abakulembeze kyovola nti Lukwago yali ayomba naye bwe yali mu paalamenti epaalamenti gye yasembamu okuba mu 26 okutuuka 2011 eyo paalamenti gye yasembamu okuba yayisa nti Lord Mayor ajja kubanga wa mikolo ate ye n'atakimanya kati ate akitegeera ate ayomba kakati ssemateeka yayita tulina okulonda abakulembeze okudda ku bibiina nti ebibiina bannabyabufuzi muliramu just diruzamu abamu
abamu kola ekibiina bagundi anti kati tujja kiguza bagundi weebale nnyo kati beebano wammanga kola ekibiina mbakubuli bw'onobeera pulezidenti w'ekibiina bebampuuga value ye yeeyongera bebampuuga obeera pulezidenti w'ekibiina beba Muhammad Nsereko bampuuga bakasa kusaasira abowulidde bamugati babata baani abo sitasi amayanja yalina ekibiina sitesi y'amayanja beba Kyagulanyi kati Kyagulanyi alina jadda ambuuliraayo alina jadda era ne yakola kibiina afune ngera muganda wange bwaggambye nti asolooza ye yamanya nti kakole ekibiina asolooze ng'omulabako olinayo ku manifesito ye kulaga nti ayagala kutwala ggwanga lino maaso manifesito yanu oyinza okumbuliramu ekyamaanyi ekisinga ekyaffe ekyenaleero gwe munnabyabufuzi wali badde omanyi abakuvuganya nze buli lwengisoma ndaba edda wansi kyenaggambe kiri ye yateekako ekigambo kimu Uganda empya yasanga nkadde anti kigambo ekiriwo kyekyo kigambo kimu kyekiri ku kipande kye talina ndala Linda kwatono nti bw'okwata akatabo n'osomako ku ngulu nga kuliko Uganda empya bw'obikula mu ndeera kyekiriko nga bw'olaba DF yagamisa erina mu ddiiro tugende mpolampola olw'omukago olujjanjaga londetese ku manifesito ya Nuupu eyo ngenda ginoonya naye kati ayitira ddala wa Nuupu Muhammad bw'otoleta itira ddala wa Nuupu abeere wano agisome nange bw'esome yange ye naaleba tulaba ine y'amaanyi lindako katono just recording akantu kana manifesto ya Nuupu wagibikula ng'egambo ekya eriko Uganda empya n'obikula munda Uganda empya n'obikula page edda Uganda empya n'obikka kati alinga ayagala okufaana agende Tanzania gy'aba ateeka Uganda empya kuba eno Uganda ate yo yafuuka ddambya nnyo tuli ku golodi President Museveni bwe yazuula bw'otunuulira ekiriwo wano wetutudde twali tuzanyirawo nga waleeta abafuusa kati waliwo akeedi ate waliwo n'ereediyo notaga nti tuli mu Uganda oli ku radio budde omuntu wa bulijjo mukulu Katumba ebibiina bino ddala olaba otya ebbugu muli omanyi noonyamu ebbugu muli nerya Katumba yaleese ekibiina ekyo Umaru yaleese ekibiina ekyo Umaru yaleese My Democratic Movement oli yaleese movement simanyi tukole tutya what is that ebibiina ebimu bannannyini byo babikola nga bakoze projekiti zaabwe at a personal level nga ise project nga projekiti yaabwe kubanga tugambe nti waliwo ebibiina bimeka ebiwandiisa 27 akati bwe nkuwa obusobozi bw'okutambula negamba nti genda ondeetera ebifaananyi by'ebitebe 27 nga tezikulemye okulya era ziba zinemedde mu ddiiro ngende nga nkulambuza kwata ekifaananyi nti kino kyekitebe ky'ekibiina gundi ky'ekibiina gundi kyekyo ekitebe ky'ekibiina gundi kyekyo ekitebe ky'ekibiina gundi ekyo kimu tosobola kuzirya ekyokubiri wali wakwata ssente n'azikuwa naga nti ndeetera manifesito z'ebibiina 27 era ssente zikulemerawo kati ekyo kikulaga ki kitegeeza kubanga abatuwuliriza manifesito zitwogerako ke katabo ekibiina ke kiwandiika nga kalambika ebisuubizo ekibiina ekyo kigenda okukolera abatuuze era nga kalambika bulungi engeri ebisuubizo ebyo gye bigenda okuteekebwa mu nkola kisobozesa abalonzi okutunulira manifesito eno n'eno basalewo nti nze nga Ssegawa Katumba bino bye naalyagadde Uganda enfune kibiina ki kino kibiina gundi angende ekironde kijje mu bukulembeze kituukirize bino therefore in the absence of that manifesto oba olonze
personal project oli ku project ya muntu kubanga bakimanyi nti bw'okola ekibiina n'okiwandiisa wajja kubaayo omu oba babiri oba basatu oba bana abajja okukaayanira mu kibiina ekirala banoonye okugula ekibiina oba basalewo okukola ekibiina naye nga prosesi y'okukola ekibiina eitha etwala obudde bungi etwala ssente nnyingi ate oluusi baawukanye obudde busigaddeyo butono kati nga bagenda balamuza ku biri ebiriwo ebitalina edikwota era okumanya bannannyini byo baddukira mu kakiiko ka byakulonda ne baga nti ani pulezidenti wa kino kozi kontakiti eri eriwa kati katonda n'amusaasira nga simu tibaagimubbako n'amukubira mugamba nti oli luddawa nti ndi kiwaatule n'agenda namuga nti wewandiisa ekibiina naga nti ekibiina naye sikyajjukira bulungi nga linnya lyakyo ne bateesaganya n'akimuguza kubanga tubirabyeko nti wano muganda wange Honorable Bobi Wine bwe baafunamu ekirowoozo ekyo obudde bwali bugenze era banoonya amuze ekibalama baga nti batugambye owandiisa ekibiina tukuweemu ssente ne bakkaanya ne bateeseganya bye bateeseganya esaaliyo kankubuulire kino take it from me kati ate era eyo waliyo babulooka baabyo era n'abamu ababikola bainvesita mu bibiina ebyo oyinza okwesanga nga kakuuni kalimu abantu nga 7 nga balina ebibiina byabwe nga 3 tukiwa omuyimbi oba amanyikiddwa bajja kimanya nti tukiguze gundi ayagala okiteekako omuyimbi gwe bamanya nti omuyimbi wa kibiina ki era bajja kimanya nti gyekiri kakati ebibiina ebimu nga wekugambye bitondebwawo n'ebigendererwa ebyabo ababitonzeewo okufunamu ssente nga tebiina kakwate na muntu wa nga tebiina kigendererwa kya kukyusa bulamu bwa munnayuganda kubanga n'enteekateeka namutaayika tebagikulaze kubanga tebalina manifesto era ndowooza awo waliwo ensobi nti buli kibiina kyali badde kikakibwa okupresentinga manifesto buli myaka 5 okupresentinga manifesto ate bwe kiba tekirese candidate ne bwoba nga tuleese candidate ku level ya president ogenda kuleeta bakandidate ku bwa member parliament ogenda kuleeta bakandidate ku bwa meya ku bwa kansala ku bwa LC1 so mbuli ngeri olina okuleeta baki bakandidate weewaawo nga ku bibiina bino 27 byotutegeezezza mulimu n'ebibiina ebitali ready kusimbawo yadde omubaka omu ku LC1 ey'ekyalo kyonna nga nenannyini kyo waava ku kyalo kye nga tagenda kusimbawo naye ng'agenda kulonda kubanga yenanyini kibiina simingire ye president wakyo naye tagenda kwesimbawo ate talina gwagenda kusimbawo ate agenda kulonda kakati gwogenda kulonda ki gwe nanyini kibiina waayi waliwo kyembadde ndaba wano oli osanayogera ku waayi ebibiina bibiri birina ne Katemba ali mu ggwanga lino ebibiina bibiri birina akabonero keekamu naye si keekamu neewulira enjawulo eri mu kabonero FDC gye mumanyi eri engali yenajja nankuumi akabonero kayo kisumuluzo kino ekyomunyolo ekyaffe ekyedda okitegedde kisumuluzo ekyomunyolo kakati waliwo ekibiina wano ekirala akabonero kaakyo kisumuluzo naye kino ekyekufulu
akatumuluza akatini akekufu so kakati Uganda kibalina okwetegereza byebigendererwa byabo abakola ebibiina okwawukanako n'ekibiina ky'NRM nti kyo kiteekawo manifesto ye program biki kwe kweyama y'endagaano gy'okola n'abalonzi era bamala okukulonda ne balonda n'abakulembeze abalala abakkiriza mu kibiina kyo tewali mulala akola manifesto bonna batambulira ku eyo manifesto yaffe egamba kino nti n'abalonzi bwe baba bakubanja accountability bakubanja basinziira wano twakola endagaano mwatugamba mugenda kukola kino mukulu watuganda ogenda kukola ebintu 10 kino na kino na kino na kino na kino tutuse myaka 2 n'ekitundu wakakolako ebintu 2 mwatugamba Uganda empya nga tukyali mu nkadde oyo inakonjukizwa kyagenda ku social media n'agamba nti noonya omusomesa yagamba geography wemukwatira kajja kumpa school fees wange yatugamba ensi yeetoloola nga nkyali we nabadde eggulo lwaki nkyali we nabadde eggulo ngate ensi yeetu kati ne bano mwatugamba Uganda empya nga tukyali mu nkadde so bannayuganda balina okumanya nti ndowooza kibiina ky'NRM kyekiina endagaano kyekiina program ate era bannayuganda nsaba mutunule era mwekkaanye nti bwe tuba tukola manifesto eyo tukola y'abannayuganda bonna okwawukanako n'ebibiina ebirala ebiteekamu obusosoze mu mawanga mu madiini mu nkula NRM eteekawo program oba manifesto nga etunulidde abantu bonna era kyova olabanga gwe byakutabudde muganze byantabudde ewaffe embalala ndaba program zitambula bulungi nawane Masaka zitambula bulungi abakulembeze banjawulo bali mu bibiina byanjawulo kati ate njeera njaga kutegeeza nti ffeffekka wane ewaffe ewa Nuupu ffe tulina obutale bumeka obubi embalala ewamu NRM oli eki kitegeeza owa Nuupu e Masaka aba akoze okusinga owa NRM nzija nti wano tulina obutale bumeka bubi kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'amala okulondebwa n'afuuka pulezidenti wa Uganda nammwe abanuupu abatwaliramu n'aba DP abatwaliramu era addayo ku ndagaano gye yakola ne bannayuganda n'agiteekesa mu nkola kubanga mu ndagaano gye yakola ne bannayuganda teriimu nti ndiweereza bwe ndiwangula ndiweereza ab'ekibiina kyange ekyenaremu bwenti ndiweereza bannayuganda kyofula bw'aba abega ettooke tanoonya ligonda nti alikasuka eno erikaluba nti alikasukewa kyofula nti bwe yali apulaninga wano bwe twali bwe yali agulawo akatale ak'omu Nnyendo abatuuliza abamu baaliyo mu Nnyendo eyo waliwo omukulembeze omu bwe yatuuka okwogera nanga nti naye wekitiibwa pulezidenti ekwata eno na ssente z'abannayuganda n'obawa emicungwa egitabala n'obawa obutale obutakola kakati tuze kugulawo katale kano naye singa kibadde kisoboka kana katale kali keetagana kumenyawo awo kalina mugaso pulezidenti bwe yasituka okwogera yayogerera essaawa nnamba ng'aliko oyo omu era ekyavaamu ng'omuntu naga nti kati kano kabamala naye agezaako munnyonnyola nti oyo muntu omu talina mumanyina akola mu katale naye nnyini tagula mu katale agula mu supermarket bannyinaabwe
oba oliawo ne wano tebaliiwo kubanga abantu abamu abo baali boogera si baakuno mukama ansaasire nammwe abawuliza mu nsaasire kubanga ekituufu kisigala kituufu nomala bweyogere noga tuli waakuno ate nga kyekituufu ewamwe wa kakati oliwega nti guliwo embalala abaziza musango teguba musango era n'ompita owaawo ntuyomba kati abo baali boogera bajja eno ne batubbako obukulembeze kakati baagala okufiiriza abaawano kati muzeeyi bwe yakiraba nga kituufu naga nti kamirire ku kyeneetema n'atuwa akatale akokubiri kati abatuuliza naawe bw'otuuka wano e Masaka mu katale akatale ako tekayamba bannamasaka kabayamba akatale ako waliwo omulundi n'ogumu pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni lwe yajjamu ogula ennyaanya waliwo omulundi n'ogumu wamulaba nga azzeemu ogula ennyaanya eso birayinza okuba abeerawo mu kizungu abakozi abafumbawo bagulamu ate ebintu baba n'abigula era babigula mu katale kati osuubira ndi mu katale okwo mulimu omwanyina oba muganda we abakoleramu bantu baabwe kakati ye olw'okuba ayina vision ayina okulengera ewala amanyi nti Ssegawa ne bwana gezaako okumpugula diversionary ngenda kulemera ku mulamwa kubanga nkolera bannamasaka sikolera muntu omu. Oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo noti 752989 ne noti 78552228 esimu zoyitirako obadde tutunuulira ebibiina bino ebyobufuzi ddala ng'olaba birina kyebikugasa gwe omulonzi gwe omuntu wa bulijjo oba biyamba bano bannannyini byo. Radio Buddu